Olunaku olw'eggulu nakutegeezezza amawulire ag'essanyu aga Mick Sims Tufan wamu ne mukyala we Bash nga bwe babadde bazadde omwana waabwe ow'obulenzi. However, after nanti nga womanyi ennaku zino ba celebrity tebeemulisa ng'omukyala ali lubuto, tebapostinga zi baby bump ng'omukyala akyali lubuto, bamala kuzaala then ebifaananyi biryoka bivaayo byonna bibeekubisa ebya baby bump zonna shoot ze beekubisa oba video nga n'omukyala ali lubuto ne batandika okubeera nga bakola ki babupostinga ne Mick naye watu we yakoze. However, amazima ga Katonda ngenda siima Mick olw'ensonga yatuwadde shoot gye tubadde tutalabangako shoot ng'eteringa story ya baby bump. Actually ndowooza eno ya baby bump yaabwe gye basobodde okubeera nga bakola, naye eyaabwe yaterinze story. Si byagenda mu studio ne muyimirira ne mupozinga n'okwata ku lubuto n'olukuyisingako ne mupostinga ebifaananyi. Yes, n'ebyo nabyo birungi naddala kisinziira ani abeera akubye ebifaananyi, kubanga twalabako shoot ya Rema yali nnungi ddala, ne tulabako eya Dax Cartel nayo nga nnungi. However, eya Mick Sims Tufan ate ye eterinze story kwegamba ebifaananyi obitunuulira ebyo byegobegeragana nera story obeera osobola buli nnyo gitegeera nti omwami yajja bwe yatuuka n'alingizaako ku mukyala we yali ali mu kubeera ng'afumba, n'ajja n'asembera n'amuwaako kamasaaji awo, mwana wattu n'abuuzaako ne ku mwana n'amuwa kakeesi ku lubuto, babeera bakyali awo. Omukyala ndowooza ebisa ne bimuluma, omukyala ebisa byamuluma, Mick n'adduka emisinde osobola okubeera ng'aleeta ki ky'anaakozesa okubeera nga atwala mwana muwala mu ddwaliro, era bw'atyo yaleetamu wheelbarrow n'amuteekako, mu kubeera ng'amuteekako paka ku kkubo yamutwalira ku wheelbarrow. Ebyavudde mu kumutwalira mu wheelbarrow ge masanyu ge nakutegeezaako olunaku olw'eggulo. Bash yabadde amaze okubeera nga azaalidde Mick Sims Tufan. Abantu abamu mubadde temunnategeera Bash, abamu nga mumubuusabuusa ye mukyala oyo omweru gwe mulabako nera tatu ebadde ngemu identifyinga kweri ku kibegabega awo. Yes, waggulu w'ebbeere tatu kweri okonfamingira ddala nti nera tatu ya Bash yeeyo yennyini buli omu gy'amanyi obulungi. At least n'omukyala n'obeera tomumanyi face naye tatu ye kyekimu ku kimu identifyinga nga Bash. Waneno ku SMX Media tusima Mick Sims Tufan era tumusabira emikisa muzadde liri yazadde n'okubeera nga family yeeyongera okubeera nga ekwatagana bulungi nnyo nnyini ddala. Kankusaba subscribing on ngene ku notification bell tojja kubeera nga missing updates na ddala nga zino.